John Legend kayimba tutandise nako ate netubaniriza n'olunaku olwaleero ku program Ojala tuba tuyingidde olwa Monday n'olwokubiri mbeera baluwa musibye mutya muli mutya abalabi ba Bukedde TV kusingira ddala mmwe abalabi ba Ojala fenno wano tugamba nti tusuubirira ti mukwano gw'omuyise n'omugamba Abdul Kamligeya Magi and bayingira ate tubeerere nga twogera ku mukwano olunaku luba luwanvu lubamu ebintu bingi lubamu okutakwatagana sometime mu mukwano mubamu okufuna omukwano omupya ffe tutuuka wano ekiro kino tuba tukwatagana n'ensonga ezo zonna naye nga Monday n'olwokubiri ebeera bbaluwa era n'olwaleero tugenda kwongera ebbaluwa okuddamu okugibasomera ogiteeseko obutereevu nga otuwa feedback twatandise nayo olunaku olweggulo netugyogerako nga ffe ne Magi olwaleero mu kisago ogenda kuba oteesa oyogera ku bbaluwa eno mwagala okuweereza ebbaluwa zifaananako bwe zityo osobola okuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tulina ogwa WhatsApp gwa 0773 95 27 esimu ya WhatsApp yokka ate osobola ogenda ku Facebook mulayikinga Facebook page yaffe Ojala Bukedde TV1 nako osobola okuyisizaako obubaka bweba bbaluwa oba obubaka butwebaza oba obubaka bwa Valentine tugenda tuli mu mwezi gwa Valentine so tugenda kuba tusoma obubaka obwo bonna osobola nabo bweyisaako oba okwata epeeni wandiika ebbaluwa ekizibu kyo teke mu bbaasa ojje nayo ogyete mu Dasto Area ewali offices zaffe mu Dasto Area kitebe ekikulu ekya Vision Group tujja kuba nayo tugifuna tubeebaza mwenna abali ku YouTube kimwebale kuba kimukola kyamaanyi kutulabira ku YouTube bannange tweyanziza namwe abateesa abateze olunaku olwo namwebale gwena tanegeta ku YouTube page yaffe YouTube genda tekamu YouTube Bukedde TV1 live stream oba otulabitebe nebaza abaliko batandise okupeeza obubaka Shaloni ali awo Kiryandongo wamu ne Mbabazi nti kwe muli nnyo mbalamusiza Jovia Katusiime mwenna mubaka awo naye nga tunagenda mu baluwa ate omukyala Magi Anne akavuze okay neyanza nnyo mukwano olw'omukisa oguba kuba oyina gwe bosobola okutumira olw'okuba obaagala nnyo nga tunanyanjula mu bantu bebi bangambye kwebali ne ngamba kamba obasooseeyo nga tunababbeerabira onsonyiwa tekirinawezewo ombaniriza nate olunaku olwaleero olunaku lubeera lwakubiri mukwano nze nkunyumirwa nnyo ng'olina g'oli naye olina g'otudde naye olina g'osendeza olina g'okwata mu kifuba buli lwenyiiga buli lwemba nga mpulira sirina mirembe nga nina stress mpooyawooya kubanga ndi mukwano gwo nafuuka muzaddewo mwenna gye muli nze ntumira ku Fred nti webale kubeerako manyi nti kwali atudde obudde buno alaba Ojala naye buli lwenvako naye Magi nakola ki anyway leero kankusooseyo omukwano webale kwekuumirako Ojala waliwo omukyala nga muyita Stella Nandawula olwaleero gabadde mazaalibwa gwe era atugambye ku Ojala wano Stella ono gwe manyi Nandawula Stella nange munayi nkwagaliza amazaalibwa amalungi leero akozeza amazaalibwa myaka emeka myaka tetugimanya wala tegitera kumanyika naye tulina kumusanyukirako nakugamba ni Mukama Katonda yebale kukutuusa ate ku myaka gy'olina bwe tugyogera kyala tebogera myaka naye Mukama kiba kikulu Magi okubeera nga okisobodde okwekuuma mpaka emyaka gino buli lwobanga osussizza emyaka gy'obaddeko kyebalize Mukama Katonda gwani abalala bafudde emyaka emito naye weebaze Mukama Katonda Stella nti akutuusiza ku myaka gyonna nze simanyi abudde ayinza okuba nga ngende mu baluwa yaffe olunaku olwaleero otera okungamba nga tonnagenda Kasule Ismail Kwali n'abantu mwenna tubaniriza nti bagiyita program Ojala tubeerawo Monday olwokubiri n'olwokuna omukulu Lawrence Mulindwa naye gyali owa Kitende St Mary's era nanyini Vipers agamba tava ku program Ojala bannange Magi akutumira era agambye nti onogenda ddi okubeera nga naawe gatta ku tiimu ezimu nzija taata nzija mukwano nange nkutumidde Mulindwa nti kyokola kyakabi kubanga bangambye nti program ogibeera ku buli lwebeerawo Mulindwa si yeye newe munzikirize ngende butereevu mu bbaluwa yaffe ey'olunaku olwaleero twabadde naye eggulo neero tusalawo ne tukomawo message ne muweereza amasimu ne mubanga mukuba okusinziira ku kye tubeera nakyo mu ddiiro ne mumuteesezaako ne mumuwummuza ebirowoozo agamba mwebale kutuweereza era tusiima nnyo empeereza yammwe
ene Kamuli. Amannya nze Isaabiri Emmedi nga nina emyaka 36. Nina omwagalwa wange gwe mbadde maze naye emyaka 3 ate na emyaka 3 nga tetuli bafumbo bwampeta naye nga baagalana. Namufuna oluvannyuma ye okwawukana ne mukwano gwange gwe yalinamu omwana omu. Yankakasa bulungi nga bwe baali baawukanye era nange nenkizuula nti ddala baali baawukanye kuba omwami naye namubuuza ku nsonga zino era nankakasa nti tewakyali kigenda mu maaso wakati waabwe bombirire. Twabeera mukwano ogwa nnamaddala ekiseera ne kituuka ne tukkaanya ne ku by'okwanjula. Magi ne tuteekateeka eby'emikolo era giba giwulako ebbanga ttono nnyo. Natandika okuwulira eŋŋambo nti mukyala wange basisinkana ne taata w'omwana. Saakitwala nga kikulu kuba Magi ono yali taata w'omwana we era ng'alina omuwa obuyambi. Neeyongera okuwulira eŋŋambo nti kino tekikoma ku buyambi wabula waliwo n'engeri endala. Nagezaako mubuuza empolampola ng'era omukyala wange gwe njagala wabula yankakasa nti tewali kiriwo wabula buyambi bwa mwana na taata w'omwana kulaba ku mwana we. Magi lwali lumu ne mulondoola nga twala omwana ewa taata we nabasanga mu kifo ekimu. Taata w'omwana bwe yamala okulaba omwana ne babaako we bamuleka bo ne beeyongerayo mpaka mu loogi emu. Gye bakwatira nga bali mu kusinda omukwano. Magi ekintu kino kya nkuba wala era namala ebbanga nga sitegeera. Nasoberwa, natabuka. Emikolo nagisazaamu yadde nga nange namulinamu omwana omu ow'obulenzi. Yagezaako okwegayirira, yatuma ab'eŋŋanda, yatuma emikwano naye nga sikyasobola. Kati ekizibu kye nnina okuva lwe nayawukana naye buli lwe nfuna omuntu omulala siyimuka, kiyita okusituka. Ntambudde naye biganye. Abasawo ab'ekinnansi yonna ntuuse naye Magi nnemereddwa. Wabula mu kwawukana omukyala ono yaŋŋamba nti tolifuna mukazi mulala yenna. Nabitwala ng'ebyokusaaga kati ekituufu kirabika nti mbirabako. Ekyamazima mpulira nsobeddwa. Agamba nti ekyamazima mpulira sisobola kuddira mukyala ono. Nina okuteebereza nti ye yankola kino kuba kati emyaka 3 giweze nga siraba ssanyu lya mu maka. Buli mukazi gwe nfuna yagenda. Wabula kati nina n'okuswala mpulira nswala mu maaso g'abakyala bonna. Mumpe ku magezi. Nkole ntya? Ndi musajja, ndi muntu, neetaaga essanyu. Nsigadde nze Isaabiri okuva eno e Kamuli. Kisitu ekabowa kwoli Mariamu ekikoni kwoli mwe mwagala okuteesa yita ku simu zaffe ez'enjawulo ya WhatsApp message eyakuwa endowooza yo ku bbaluwa oba amagezi g'owa muganda waffe Isaabiri yita ku 077352717 ya WhatsApp yokka 077352717 eya studio ojja kuyita ku 04 337 eyo gyokuba mu studio 04 337 muganda waffe muyambe
wa amagezi leero kiri wuwe enkya kiri wuwo ate luli kijja wange so tuba tuwalaganya amagezi osanga ebintu nga bino bisobola okukendeera mu nsi yaffe tuliwo okusomesa nakuyigiriza tugende nange waliko ali kuno mukwano gwange bamuyita Kam ndagutahije switi ndagukunda cyane wibale kuba wicaye paka ikigi munyarwanda byonna obadde tukyagenda amaaso nga tuli mu programu ujala sindika obubaka ku simu ya Kamulege yajakuwadde ne 18338 tugenda kuba tubufuna lwaki tonsomedde yawo message kale agambe musoga munnange tukuba ku namba ya simu eno tukwegayiridde nnyo esimu eno ya WhatsApp tukusomedde esimu eya studio muganda waffe esimu ya studio eri 0414 33 78 enamba gy'okubako eno ya WhatsApp yokka musoga munnange yakola ensobi yakola ensobi okuwasa eyali mukwano gwe. That's why the great mistake made. Let him continue looking for the solution to the problem she caused to him. Julius Ngowi, Main Street, Ejinja. Nambalirwa Mona agamba, never walk through same era of path. Have trust in God and forget her. Do it. Move back. How sure are you she's secure health-wise? Okay. Justin avambalala kubembalala mwebale kuweereza bannange programu ya muyigiriza era mwebale kubeera nga muyamba abantu. Sebo musonyiwe badingane osanga anaterera. Okay. Ate Trevor Norris agamba, then with the owner of that woman newunya mukwano gwo noddira mukyala wate n'omutwala wali kuki kiba kirungi ekyo kinayogeddeko nze Junior Musa ebusiya addire mukyala we Junior Musa wagambe. Ate waswa Rose Nanswa agamba oli ye yali mwami we lwaki ekyo wakyerabira ng'okwana omuwala oyo. Kale mwebale kuweereza nze ku lwange ngamba omwami ono anoonye omukyala oyo bagonjoole ensonga ezo bombiriri. Omukyala bw'abanga embeera eyo yagiteekawo alabe bw'akwatagana naye agitaawulule. Nsigadde nze Rahim Sali Wanekyanja. Ate Safari Muhammad agamba totambulira mu nsobi 2 times praise. Omuwala mwesonyiwa ogende mu maaso. Kyokola kikyamu nnyo okwagala mukazi wa mukwano gwo kisitu ekabowa. Anita Lubega agamba Mary, you deserve it. I don't know kiki kyotegeezezza kubanga omwami ono amaka ge tegali bulungi okuva lwe yawukana n'oyo omuwala yeetaaga amagezi akola atya naye asobola okufuna essanyu. John from Jinja, let his sabili trust in the living God. All things are possible. Joan Webale, Dennis Agambe, let him look for a woman and ask her to forgive him. Ate Beire M agamba, if you're from Kamuri, try Dr. Isabili Kinagohi. I don't know. Naye bwerityo bweri nti gezaako Isabili Dr. weeyo iganga. Ali Kamuri. Nali Kamuri. Yes. Queen Mario agambe bambi amunoonye mukyala bakanye ajja kutereera. I'm from Mbalala. Queen Mario Mbalala mwena b'Embalala Bushenyi we wali walala Bushenyi Rushere Rukunjiri Kabale tubatumidde nnyo bannange mwebale kuba kubukedde mwena bali ne mu Kampala wano. Owamazima Bernard agamba call me on that number ofune obuyambi ngenda kubanjimuwa mukwano tofaayo. Okay. Agendeko bamusabire amaanyi agendeko bamusabire ajja kutereera. Nze Nabosa Judith Kanyanya. Ate ndayishimye Godwin agamba you deserve it, your friend is girlfriend. Lwaki wakikola? Tosala musango gwa kawalenzi nga tonnaolaba gwakawala. Gwakawala sekitegeeza bannange. Tosala musango gwakawala nga tonnamanyi.
Yes. Byonna bye bimu. Bikyangula. Omuntu yenna simu bazitadde. Hello. No. Yesebo. Hello. Yesebo oyisemu ali ku Bukedde TV osinzidde wa era nekyoteesa. Ono Adolf Kasawo. Adolf tusanso nnyo okuwuliriza ku Bukedde TV. Kati era omwami alabi kubanga era tebayinza kukyawagana. Guli gwe gwali omukwano gwe. Tebayinza kutiŋŋana alina kuva buvi ku mukyala. Kale tweyanziza. Agenze. Ali kusima omulala. Halo. Halo. Kale nga tufuna amasimu ow'eggulu agambe let him look for that very woman and plead. Hello. Mwebale tuweereza. Weebale kusiima mukwano amanya ne gy'osinzidde. Ono Nasanga Bethlehem ko. Nasanga omwami ono akola atya mukwano? Munnange bagamba kyosiga kyokungula. Yasiga. Yasiga. Kati kubanga Oduse. Bwatyo bwalabise Nasanga ali ku ssimu omulala. Hello. Hello. Wangi mukwano. Magi webale buweereza. Naawe weebale kusiima mukwano. Agamba kiddala. Yuuyo waali. Abdullah eri bulungi. Mumbejja liteeka bowa. Waaw, mumbejja liita. Bambi omusajja oyo ng'alabye essanyu ly'amaka. Gambi era yamukola bubi nnyo nze nkimanyi. Alabye nnyo naye bambi abakyala ate tubeeko we tukoma kuba omukyala yali mu nsobi. Ate ali mu kubonereza munne. Okitegeera. Kakati ekigendererwa n'okinoonya nga tekikubula. Naye bambi agezeeko bagende bamutaggulule bakoja kimbo oyo alina ebisumuluzo ebisumulula ne bisiba lwaki tagende eyo. Kirabika jjajja okugezaako. Omulabaawo ku lwokubiri ng'agamba asumulula ebyo ebisumuluzo ate abisiba. Agezeeko omusajja oyo bambi naye batuufu essanyu eryo naawe Magi olitegeera. Nzimanyi mbu ono yansingako. Nze nsinga oditegeera Mama Rita. Era bambi mukaaliddeko naye omukyala bw'aba awulira bannange ng'ebbaluwa kyemmanyi ali ku Bukedde TV alaba asumulula omwana wa banne. Ate naye bw'aba azadde abaana abalenzi akimanyi nti basobola okubibakola. Banne tubeereko we tukoma oba omanyi olina ensobi gigumire nti nina ensobi mu kifo eky'okwetonda ate aleme nsobi kuzongera ku nsobi zinnaazo. Oba olaba abantu bakola bwa madda omukazi oyo byakola omusajja ayinza okwekyawa n'akola ate ekisingawo. Mwebale kuweereza musule bulungi nze Mumbejja Liita. Nkale mukwano abeeyo abeekabawo abatulabire Mumbejja Liita. Magi ekintu ky'okusiba amaka. G'okimanyi? Obuba amaka. Hello. Wangi sebo. Yesebo. Ongera ku ddoboozi Julius. Rwakitula. Maka g'omukulembeze. Yesebo. Amuveeko muyaayi. Naye alina kye yamukola. Kale Julius tweyanziza. Oli wansi Julius. Naye woba okuba essimu kendeeza ku TV eyo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesebo. Ensobi ya mukyala kubanga oba omukyala ate lwaki oba omubonereza. Kola bantu kiba kya bwenkanya ne Allah mu maaso yajja kumubonereza kubanga neeyisa y'abantu erina kuzibu. Mwebale kuweereza. Kale naawe weebale kubaayo mukwano. Omulala ali ku ssimu. Hello. Sebo oba nnyabo? Wangi mukwano. Ojjalako oli butereevu. Nkale mukwano naawe gyebaleko sweet. Dorine. Bambi asabe nnyo agende mu kyaki bamusabire erikirema Katonda. Ennyabo.
naye ate ekirala Ennyabo. ono omukyala naye ayingireko kyakoma Abeeko wakoma. gye yakola ensobi ey'okukwana mukamukubaawe ate n'addamu n'addayo ewa bbaawe yamuzalamu omwana gye yakola ensobi. Okay. Weebale nnyo mukwano enteesa eyo gy'oteesezzaamu. Ali ku ssimu. Hello. Wangi nnyabo. Weebale kusiima mukwano. Amanya ne gy'osinzidde. Shamim. Shamir Empelere munange omuwulidde ebbaluwa? Ebbaluwa tugiwulidde naye ebbaawe yali musobi bane mwebale kwega mami ani weebale kusiima mukwano. Kale weebale. Ali kusimu. Hello. Hello. Yes sebo. Weebale kutuweereza. Kale sebo ne weebale kutulaba. Kitintalo wekitintala teesa otya ku bbaluwa ya muganda waffe? Oyo mukyala yali mu nsobi naye lwakola ekikolo ekyate naddamu n'ateeka ku musajja ekintu ekitaliiwo yakola nsobi kamanyadi musajja yakola ensobi ey'okukwana omukazi mukamukwana gwe naye kyensaba yesebo oyo omukazi musonyiwe omusajja amusonyiwe so omusajja agendeyo yeetonde ew'omukyala amutereza ate mu mbeera z'obuntu agende asabe omukyala amutereze mu mbeera y'omuntu. Lwaki tetuwumuddemu n'akayimba kubanga abantu baagala okuwumulamu? Oba olina message? Nudde nitege abantu bawummuze ate tukomewo tumire okusoma obubaka. Wali ku ssimu. Hello. Wangi mukwano. Kale nnyabo naye weebale nnyo okutulaba. Amanya bampita Roni. Amanya ani? Roni. Oli musajja oli mukazi? Roni omukyala. Kale Roni omukyala. oteesa otya ku bbaluwa eno? Kale nze kyeŋŋamba omusajja oyo lyabasawo abireke yeekwase Katonda. Waliwo pasita bamuyita Brother Roni. Oye talina kyalemererwa ebyo tasula ku malaalo. Yali esonyiwa ajjeko eno Salama Road. Agenda asabe. Brother Roni ajja amusabira ajja aterera lwakuna akere ku masaso kale tujja kumuweereza ku Salama Road nga bw'otugamba. Salama Road atuuka e Kawukuna akwata Salama Road. Brother Roni ajja muyamba nnyo. Kale mukwano weebale nnyo naye awulira ali ku ssimu awulira. Producer waffe atugambye tulindeko kuwummulamu ndowooza tusooke tukwateyo amasimu. Hello. Weebale kusiima mukwano. Kaakati omwami oyo sikwagala kungi naye bagenda ne baagala ne basukkawo kati oyo omwami ali ku bitaala wa Bakuli yayitira ku bitaala manye abakyala balina obukodyo bungi kati akutuusaawo kati yamuteeka mu nkwawa mwanyigide era kyalina okukola kwebulirira yekka n'aguma ekino n'akita kati kiri akikola ate ekyokubeera nga takyasituka ekyobutasituka yerwaneko nga ye naye wamuddiramu era byonna biba bibiri asabe Mukama Katonda amuyambe kyensuubira ekyoyo kiki weebale nnyo okutulaba n'otuweereza n'okubeerako ku TV. Hello. Wangi sebamanya ne gy'osinzidde mukwano? Ono bamuyita Nowamaani manager wa New Life Chapat wano e Namulanda. New Life Chapat? Iye nnyabo. Omusajja ono akola atya? Bannange alina kukigumira bugumizi kubanga ensobi yagikolera ddala mu kutandika okwagala omukyala ng'aliko n'omwana kubanga abakyala abo weikuba nga sigusaba nnyo kiba kizibu okwerabira omuntu gwazaddemu omwana
balina engeri gye beekwasaamu n'agamba ntwala mwana wange biki omusajja kumulabako kati lwakuba nti omukisa oguliwo nti oli muganda we abeeko n'engeri gy'amubuuliramu alabe oba n'asobola okukireka asigale nti asigala ku ye yekka naye nga si kyangu kyova olaba nze nange siri mukwanyi nnyo naye okukwana omuntu wa mukwano gwange gwaleseewo oba kiba kizibu omusajja kiba kizibu okukyawa ayinza okugamba ano ku disipulenti akyaye naye ate n'akiraba bubi nga gwe ozzeemu n'okola ki n'owasa oyo omukazi gwaleseewo kala webale nnyo mukwano kuteesa okwo kwoteeseza n'obulungi Batantu Musa oyo kickboxer mukisa kwali nnyo agambye nti mwebale tuweereza Batantu munange ebbaluwa ngiwulidde naye omukyala amusonyiwe yeekwate ku mukama yekka mwebale kuweereza Batantu Musa solo Batantu Musa abeera Nansana boxer mukubi wa kickboxing. Okay, then webale nnyo mukwano tusaba tugendeko mukuumula bwenkomawo ngenda kubaka abantu bentumirawo mu kutandika naye akayimba ako kabanyumire tovaawo tukwagala nnyo. Oh me maybe by Carey tubaniriza nate kubanga mukyaliwo nkaweereza mama wange omuwendo obibbeeyi nti webale nnyo okunfula kino kyendi manyi otudde olaba ne bamama bange bonna abato nti mbaagala nnyo nga gye nkomeza bwe mbadde njagala okutumirako taata nga nkomyewo kikulu nnyo era mama wa Maggie we tutalira mukyala bw'ati nange nkutumidde nnyo nti Mukama Katonda akwongera abaana abalala abazzukulu abafaananako omuwala gwe batuweereza wano kale twebaza mwenna abagiriko abali ku TV baweereza obubaka obw'enjawulo naye era osobola okwongera otukubira ng'oyita ku ssimu yaffe ey'omu studio eri 0414 33 78 71 0414 33 obubaka bungi nnyo nodi ntukirize tutandike okubusomako nga ntandikira ddala n'omwami wano bamuyita agambye abambeko wano gyensoma ono nno ye ayine byona Davis oyo mwami yatwala omukyala awa mukwano gwe kyova olaba nga abuliddwa emirembe mwetegereza abo bwe mugenda okufuna kuba abakyala bossi bangu magalo abantu abakegata ku programu eno wakati waayo buli mubabuuza banange mutiddiremu kale tulina omwami bamuyita Isaabirye ava Kamuli. Isaabirye yatuuka nga wasa omukyala naye omukyala ono yali mukyala wa mukwano gwe yalinamu n'omwana we yamuwasa naye n'amuzaalamu omwana kakati Isaabirye abeera n'omukyala mu maka kubeera mu maka omukyala agenda okutwala omwana ew'omusajja gwe yasooka okuzaalamu ng'amutwala buli weekend ne bamulaba lwe yamugoberera yagenda okwesanga we yamugoberera okutuukayo nga bali mu kukyampiki ebbanga lyonna n'amukwatira mu bwenzi nebba gwe yazaalamu omwana kati bwe yakomawo ewaka bali bagenda namukwanjula agenda kwanjula omukyala oyo naye byonna yabiggalawo n'agamba kati ddayo wabbaawo engeri gye nkusanze mu bwenzi naye okuva we yagenda omukyala yamugamba tolifuna mukazi alinga nze okuva olwo omusajja tasituka ali awo newafunga abakyala bameka talina kye yekolera amaka essanyu ly'amaka talirabako kale Serugo we South Africa Cape Town ndowooza katusuubire ogenda kuteesa otuweereza musajja mugamba tuddemu wamu ne Gerard nawe tobaddeeko katusuubire naawe ogifunye kale ono agambye nti hello let him go and apologize to both his friend and that lady because he may be there when it is the friend who did that to him Nachigembeko Maggie. Then he also try seek religious help bamwita Medi okuva e Germany. Ono nno yani ye Steve amugamba nti yogera koko ne musajja muno
agamba mwami kwegamba oli omwami taata w'omwana eyasooka yogerako ko ne musajja munno osanga yanategeera obulumi bw'abasajja bwe bayitamu ayogere ne mukyala we batere bakusonyiwe. Omwami oyo ng'alabye naye amagezi gemuwa asooka addeyo ku mukyala we ku mukyala eyasooka amale akuteere alyoke aveeyo addeyo w'omukyala asooka amute ate addeyo kyategeezeza. Ono nno agamba nti magi nange nalina ekizibu bwe kityo naye nakwata ku TV emu kwaliko pasita omu yali ali mu kusaba bannaye nawona era n'erinnya lya pasita alinteeredde wano naye ngenda kuba mu kugamba mukwano osanga ojja kuwonyezebwa kiva mu kukkiriza. Kuba ku ssimu eya studio essimu eno gy'okubako ya MTN ya WhatsApp bannange essimu ya WhatsApp bannange mwebale kuweereza ayisabira ekintu eky'okumusiba amaka kibi nnyo era musaasira naye yakola ensobi okwagala mukazi wa mukwano gwe naye mu byonna yeekwase Katonda ajja kutereera wabula taddira mukazi oyo kuba kye yakola bwali bwenzi nsigadde nze Shamila ekyali wajala webale nnyo Shamila. Sophie Kyomuhendo agambye abakazi mulina okwegendereza munnaye bw'obanga osazeewo salawo nti kaŋŋende noono kubanga ebyo byebizibu ebiva mu kugatika omukwano. Isabire ng'alabye bambi naye omukyalo oyo alabye nnyo n'omutima omubi ogwo kubanga ye yatandika omuze ogw'okubaliga kyokka nga omusajja yali amuwadde obudde okwegayiridde nnyabo somulula munno afune obulamu obulala kuba gwe bye wakola okukola nti kiba kibi nnyo okusiba omusajja amaka ge bamuyita muguluma taddeko linnya lyako. Mandemik agamba nti omwami gwe oli mu nsobi lwaki waddira omukyala n'omwagala ate molova yalina omwana jjukira gy'ova gy'otera okudda kizibu omukyala oba omuntu eyazaala omuntu okwerabira oyo bw'abeera yazaalamu omwana. Let him commit himself to God. He will be fine and it should be a lesson to every man. Woman amene, not necessarily your friend is ex. Doreen from Kasese. Doreen ni munange mulabi wa Lulango tukutumiddeko nnyo n'abantu b'e Kasese yonna. Soma endala tugende masimu. Mudini otadde amasimu. Hello, producer. Soko some message eyo. Hello, Mami Abdal. Yes, sebo. Nasenjo kuwulira oyisemu. Kale sebo. Naffe twesiimye nnyo kubanga oli kubukedde essaawa zino. Kankuwulira Mami. Yes, sebo. Genda maaso mukama wange. Tulaba aho bakisumulira kati essaawa zino ddala nnyo. Kankuwulira Mami esimu zizidde ibanda era nze sigaguma mulokole. Yes, sebo genda maaso nkuwulira bulungi. Neba nange nze kankuwulira mazima omusajja yeyeerondera ebyo. Kubanga tosobola kugenda kwa mukwano gwo ng'okimanyi yali muka mukwano gwo n'ogamba mbuno baayawukana tekisobola era nze ndamu kiki bwayogeddeko ekiro nze temanyi abo baali gye baali baawukanye wabula baali bakitaaniikinga buli omu alinga eyeesye ku munne oba balinga ayeetandemu baafunamu obuzibu katono nnyo. Kale webale nnyo. Hello. Mwebale kuweereza. Webale kubaayo mukwano amanya ne gy'osinzidde. Amanya nze Ssaalongo Ntale Kateregga Dawudi nga ndi Dimo ku mwalo. Ssaalongo Ntale. Bangi mbadde nsaba. Yes, ebo. Ako akasonga temuli bizibu binsinga binene naye ako kasonga temuli. Wangi?
mbadde nsaba mumuwe ennamba yange y'essimu ayambibwe ku bwereere. Enamba y'essimu enamba gisome. enamba No, leka gisome. Gisome mukwano. 0773 38 29 7. Salongani. Yagala kumanya muwala oyo kye yakozesa omumukola ajja kumanya buli kimu. Salongani taata. Tateregga. Ku mwalo. Tale Daudi edimu ku mwalo. Nkale mukwano katugimuwe tweyanza nnyo sebo tweyanzeege. Abantu bano babeetaaga ogaba obuyambi. So abafunye omukisa hello. Ate kalango ki? Tewali kalango wangi mukwano. Nasanga muwa amagezi mukwano. Kakati munange omwami oyo tanyigira omwami oli gwe yamusanga naye gwe yasooka okyawa. Ayinza okuba nga naye baafunamu obutakkaanya n'amukola ekyo ekintu. Akakwakulizo n'amuteekako nti olina okunzirira tuddemu. Kati naye akwate bulungi omukyala oyo. Akwate bulungi omukyala. Kiyinza okuba nga n'oli yakimutuusaako. N'amuddira. N'amuwonya. N'amuwonya. Kiyinza okuba kyekintu kati n'onaddeyo. Twakukyaye, amukyaye bw'atyo wamukola. Nasanga. N'ono omwami addeyo ewa omukyala. Amukwate bulungi amale omuwonya. Then aveeyo. Weebale nnyo mukwano. Nkale twita. Tange mwagala nnyo wanuka ebukeeka. Namwe mwenna mbagala nnyo mwebale. Naffe tukwagala nnyo mukwano. Nkale sweet. It's good naye yamuba bubi ku mukwano gwe, which means ne mukwano gwe teyakisanyukira era yanyiiga kyeyefuula nti si mwenzi ate nga naye yali mwenzi. Amuyita musajja ne mukazi we. Okay. Hello. Nange bwentyo taata. Amagezi empo omwami yo. Yes ebo. Akomye endowooza egamba nti ngenda ku mukyalo omulala ekirowoozo ekyakiddemu nakyo kireeta obuzibu. Akola atya? Agenda n'ekirowoozo nti wembeera ku mukyalo omulala antuke tekakola. Kati agenda n'endowooza eyo. Kwegamba agyeggyemu. Agyeggyemu nga ye. Naye nga yakola bubi okugenda ku mukyala wa mukwano gwe ekyo kibi nsigadde ndisa ennyange era nakyekyekira. Kale Roni abeeyo batulabire mukwano. Okay, soma obubaka mukwano. Leshidi onatumira tutumira weereza bubaka bannange mwebale kutuweereza. Tusima nnyo mwembi muli baweereza balungi. Isabirye asooka agende ku DNA akebeze omwana bazaala naye olwo. Allo nyabo. Ono bamuyita Caroline Kuvewe ali district ya Kiryandongo. Kiryandongo Kalo tusanise nnyo okuwuliza okuva Kiryandongo. Yes. Oteesa otya Kalo? Nange mbadde nteesa. Omusajja oyo asooka yeetegereza ennyo. Oyinza okusanga obuzibu bwabwe mu mabega w'oli omusajja gy'abako omukyala. Naye asooka asoma omukyala omupola. Alabe ekigendererwa agende ewuwe bigendeera oba bigaana. Yes, Carol. Wangi. Alaba oba ebigendererwa bigwana kyokka alaba omukyala. Kale tweyanziza. Naye oba olaba nga biteredde. Awo oba omanya kiriwo. Okay. Bwe bigaana agende bambi bamusabire. Tulabire Honorable Jovia Kiryandongo tumutumiddeko nnyo. Abadde amalayo ng'agamba nti no olwo aperereze omukyala amusumulule. Kale tutaddeko mannya n'endoza California amuyita Kayemba okuva California mu saza ly'omu America.
kale ono bamuyise Magi omusajja agende ewa mama Fiina. Ono ndowooza alagirira ddagala. Okay, Rita Enasana baagala nnyo mwebale nnyo okuweereza omukyala omwami agende bamusabire Rita Enasana. Ono Aisha agamba Kamulegeya Abdul webale kubeera smart. N'agamba nti okudda ku mulamwa omukyala ye yakola omwami kikyamu agende amusabe ekisonyiwo kubanga muntu osanga anaamusonyiwa. Tubaza mwenna abaweereza obubaka bannange obubaka buyitirivu obungi bweba tusomye kabubaka bo tusaasire tusoma kamu. Kale nze Alice wano Entinda nze ngamba kyandibadde kirungi bw'owasa omukazi ng'alina omwana atwale obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana we aleme kufuna gap edda kulaba musajja oyo ategeeza atwale omwana ew'omusajja wamale nga tuwabeerawo gap ate ngenda kulaba mwana ngenda kulaba oli. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ali ku simu. Halo. Assalamu alaikum. Omukazi oyo bali mu katego kakugema musajja oyo bwenzi alabika yamukwana dda ng'akyali ewa bbaawe eyasooka. Omukazi n'agambako bbaawe ne bateesa bakimukole. Ayina okwegayirira mukazi ne bbaawe. Hello. Wanji mukwana amanya ne gy'osinzidde. Wanji. Ani sweeti? Nakitto Munyendo. Munyendo genda mu maaso tukuwulira. Nogamba awulirwa. Nakitto andyongeza ku ddoboozi lyo n'okendeza erya TV mukwano. Wanji. Naawe tereera tuwuliziganye. Nakitto bw'obanga oli kumpi ne TV tetugenda kuwulira. Kyokola kwata remote kendeza TV yo oyongeza eddoboozi lyo tusobole okuba nga tuwuliziganya kuba tuba tukusobeddwa. Hello. Wanji mukwano. Kale sweet naawe gyebaleko mukwano. Nyongeza ku ddoboozi naawe olimba. Wanji. Ani? Ibanda. Obadde oteesa otya mukwano? Kakati omusajja oyo. Mbadde ngamba nti. Akola atya? Yeesonyiwa omukazi we kubanga ajja mukola ekikyamu nate. Ate akola ekizibu kino kyalina akikolera ki mukwano? Ekizibu ekyo agende atambule kale mu bapasita bamugyeko ekintu ekyo then kiba kisobose n'omwana we era mumugyeko kubanga era agenda aleetera omwana empisa ze otamwagala bulungi mu famire nga bagamba kale gabaazulidde kale erinnyedde ate aleke n'okwonoona abakazi abalala abafumbiddwa. Kale mukwano webale enteesa eyo gy'oteeseza abeeyo batulabire n'omwami omundabira. Hello. Olusomeo ku message ntege. Nze John Mark Mugenyi musomesa nteesa nti bannaayo abakyala mukendeeza obwenzi kubanga bw'aba yali yawukana ne bbaawe lwaki yakuba akaddannyuma. John Mark Mugenyi taddeko gy'oviiridde. Bannange musibye mutya nno ssebo nnyabo mwebale program n'okulambika obulungi gwe ngenda gwe agende bamusabire ajja kutereera naye oyo amwesonyiwe ko ajja kufuna omulala ate omwesonyiwe ate Magi naawe towolereza kuba kati bwe banaagenda
okumulala era asigala nga kale kiwanvu nnyo ndozayo nagoberedde okuvola samuwolereza naye nagambye ensobi naye ensobi zino zivudde ku ki ku kukemebwa omusajja kyava ogamba nagamba nti omwana amumugje kumuleke kwekwasa nti ate omwana wange ntwala buyambi nfuna buyambi no mwana amumugje ku omukazi talina kirungi kyeyakola olwa bwali bwenzi kubanga alina beyakyanga. That thing is simple. Abantu babasiba ate ne babasumululwa. Omukazi yali mu nsobi teyandizeeyo ewabba ate nga awono ewali omwana nakuba Kadanyima Ruth from Ekabale webale nnyo. Somayawo endala. Let him trust in God and let him forgive the lady and leave everything to the Creator. Asabe omukyala amusonyiwe afune essanyu bambi. Ate Anet Mujulizi ye agamba nti ebyo bibaamu mu bufumbo munnaye watwala omukyala girlfriend wa friend wo kyova olabanga bino bituuseewo naye saba nnyo Katonda osanga ajja kuwonya. Bananga, I don't know even what I can say. Naye abasajja, let him look for the wife and ask for the forgiveness. Dennis from Mbalala, Dennis kuva Mbalala, let us not judge him. It has already happened and he needs a solution. So I want people to advise not to judge. I have my friend who are brothers and the young brother married the girlfriend of the elder brother, but he went on and organized their party. Chagambye tujajinga from Saudi Arabia. Banange mwebale kuweereza nze Doreen amagezi gemuwa yekwase Katonda asabe ajja kutereera okuva Saudi Arabia. Zamzam emikwano mu mukwano gwo yiyi wabula ozalote mu mukwano gwo yiyi wabula wetambulireko gwe asinga zam kuva Masaka. Nze bampita nante naiti emakindye aje musabire ku eti church jagambye esalama. Okay, mwebale kutuweereza amanya bampita Hawa omwami oyo adire omukyala we. Bana ntukizako kusoma kubaka bamwe naddala obo ku WhatsApp kubanga abantu bakayana nze mulesa asome ku WhatsApp. Atera mutibe tubebaza kubanga mulimu gutubasomere nambeyo. Nze Marjorie Ndewo, thanks for the program. My friend trust in God. Magi and Abdul mwebale kuweereza omusogo oyo. Okay, olulimi lwewezeemu habeera muntu omusoga muganda omusoga oyo agende mu bamashek bamulombere edduwa. Nze manya Shifula Masajja batumirako abali ku mubalaka kale tekyali kirungi naye bolowooza nti oli mugole era olowooza nti oli muloge abamuloga naye wakirizeemu toddira musajja oyo mutekeko amanya okwongera okuwulira kyoba osindise. Nze Dirisa Nabweru atumidde butumizi. Ate Rashid Buwembo agamba ekintu kasita okyeteekamu nakyo kikubeerako gwebeera n'okukkiriza nti okola bulungi olabo batekikolere. Kisitu Joseph Mukatale ekawuku nze sikkirizanya na kya mwami oyo okuddira mu kyalo oyo kyebakola agende ewa enagwalagidde omusawo gutumanya obulungi era ajja kutereera. Okay. Nze Issa Ebbira tamuddira kuba tajja era kwagala nga omusajja omujjuvu agala omusajja omujjuvu. Kale obubaka tulina bungi nnyo twebaza mmwe mwenna abafuddeyo ne muweereza obubaka ekiro kya leero nga muyita ku ssimu zaffe ez'enjawulo naye tuddamu kwongera okujjukiza nti oba oyagala okusindika ebbaluwa obeera n'ekizibu kyo tokisirikira kitusindikire wano tukyogereko ne Magi wamu ne audience ogiwula engeri gyoyeyactinga osobola okuwandika ebbaluwa ku bbaluwa nokiteeka mu bbaasa ku lupapula nga luno nogireeta wano ewaffe ku Vision Group mu industrial area oba ku simu yawaffe ya WhatsApp eya 0773 95
27 17 sindika ekizibu kyo male butafa wekka oba genda mu ssimu eyo yennyini gy'okutte mu ngalo genda wali message wandiika wujjala lekawo akabanga wandiika ekizibu kyo oba comment kusinziira ku bbaluwa gye tuba nayo sindika ku 8338 tujja kuba tugifuna butereevu oba ojja ku kitebe kya kwegamba buli wamu ffe tujja kuba kasita oteekako waggulu wujjala kyekitwawula kuki ku shows endala ojje otutuukirire mukwano ekizibu kyo kijja kuba kigonjoolwa kubanga abantu muli eyo mulina ebizibu byanjawulo naye temubyogerako kyogere owummule omutima kyogere ogende mu maaso n'obulamu kubanga gino emyaka tegidda mabega emyaka gigenda mu maaso buli lunaku olukya oluba luwedde tuba tulina okugenda mu maaso twebaza betukoze nabo abdunabasibula nja kuwa endowooza yange kano kabeere kalowooza eri gwe wenna omusajja asuubira okuwasa muka munno akwana muka munno nti ensi eno ebizibu bwe biti bisanga abantu beera mwegendereza nnyo abantu bangi mu nsi eno bw'oba ng'olina mukazi wa muganda wo oyo mwesonyiwe kabeere nga yafa kabeere nga yamukyawa omuntu nga mwinamu omwana omusayi gwe bagwagatta abantu abakola ebikola ebifaananako bwe biti mweddeko kubanga mujja funa obuzibu bwe bumu bufaananako nga bumu so kiba kirungi nnyo neweesonyiwa omuntu gw'olinako akakwate oba muganda wo oba mukwano gwo oba wamulabako kubanga bino byonna ebijja ebizibu bikutuukirira ate era n'onoonya buyambi magi nga tumagiriza okuwa bulamu nkuwabulemu genda maaso waliwo tribes ezimu nga bwe baba bawasizza omukyala n'atuuka ewaka nga bamusasula bamugula ebintu omukyala oyo omwami bw'afunamu obuzibu oba afunye accident n'afa nga omukyala akyali muto osobola omuwasa eri mu Uganda of course gyeziri kati oyagala nayo njatule nenga gyeziri gwe jja sinoonyereza manyi owakana nnyo noonyereza tompakanya then ekyo tekirina buzibu kubanga abeera yafa kasita mwekebeza ne musanga nga muli balamu genda naye mu maaso twebaza betukoze nabo Nakatinda Josephine Nakatinda Gladys awamu ne Josephine be babadde ku kamera Nudini Ntege ye producer waffe Mahadi Rusiba naye gyali mu control room nyongera okutumira Stella Nandawula kwagaliza amazaalibwa amalungi Mukama Katonda abakuume musule bulungi bye bye